Omuja wa Barbie Kyagulanyi munnange yejje mu ggalale. Twogera ku Specioza. Jjukira nti nno Bobi Wine yavaayo n'abeera ng'ate ayimba oluyimba era mwe yayogerera ku Specioza n'alyoka agamba nti Specioza wankyawa okitegeera ng'alaajana. Naye munnange Specioza yejje mu ggalale. Akatambi ke kano. Omukyala gomulaba mu kifaananyi yenze n'omwami oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwami oyo gwe mulaba oyo mu kifaananyi awo yali ankwana neŋŋaana. Ngenda bbawo ensonga lwaki namugaana. Ensonga ngenda kuzibawa. Ensonga esooka yalina ebiviiri ebulingi ebikoofiya tebitegeerekeka, amaaso gaba mamyufu nga yenna tategeerekeka. Ebiseera ebyo nga mu butuufu sirina we nnyinza kumulaza. Ate ebiseera ebyo twali basireeyi bakwini nga tusireeyinga mu Kampala, nga bw'otunula omuntu alina ebiviiri bulingi bimyayiyayi tategeerekeka nga tolina gy'omulaza. Kale y'ensonga lwaki namugaana na buli kati. Muzukuke Specioza yejje mu ggalale. Mr. President, kumbe nga it was a true story. Ffe tuli ano tunyumirwa ng'omasonga wali otubuulira byaddala. Naye abaana Mr. President nze kankola olugambo bali eri mu comment section bakoyisaamu patro mbu Mr. President wali otukoze bubi. Mbu testi teba. Waliwo eribuuziza. Mbu nnyabo kati wawunzika otya kooli. Single mother. Mr. President, onoosonyiwa kuba kimpitiriddeko. Honorable wuuno yeekubidde enduulu ng'agamba nti n'agudde mu lukwe lw'okuba nti nno baagala akumutta. Baani abaagala okumutta agenda kubeera ng'ate akuwa lisiti ye, naye nga gwe twogerako ye Honorable Namuga ow'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'alyoka agamba nti nno ssaawa yonna wemulaba nti naabuziddwawo oba ssaawa yonna eba bagamba nti naavudde mu bulamu bw'ensi eno, abantu bano bagenda okubeera ng'ate ayogera amukatambi be bajja okubeera nga be bali emabega w'okuba nti no munnange bamugje mu bulamu bw'ensi eno kubanga nti basusse okumutiisatiisa. Bannange okusirika tekinnyamba. Leero nsaba ensonga zino ensi ezitegeere bulungi ku lutalo oluli e Ssembabule. Era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Haruna Kyeyuna Kasolo, Anifa Kawoya Banjirana, Faizo Seruwaji ne Dezi Byuma. Olutalo lw'e Ssembabule lwava okuva mu kalulu. Embiranye yaliwo mu kalulu. Mwalaba enziigwa gye twabbibwamu n'amagye ge baatuteekamu. Era obutemu obwo bwali bulina kukolebwa mu biseera by'akalulu. Njagala bategeeza bwe twamala akalulu mission teyaggweeraawo. Emyezi 5 egyaliwo nga tumaze akalulu baasigala batadde drone mu field ne bakifeesi ne basigala nga bannoonya. Era bwe tuna ku Honorable Nakimuli lwe bamuleta ku Parliament nasanga Honorable Kasolo. Ne mugamba Honorable Kasolo waliwo embeera etambula e Ssembabule ey'okufuna bakifeesi bankuba amasasi naye ogimanyiiko. Ne mugamba meeting ezimu zaatuliwako ku hoteeri yo endala ne zitulibwa e Bukomansimbi endala ne bazitwala e Lwengo. I mean eryantonde endala zibadde nga zituula waddeezi. So njagala okutegeeza eggwanga olwaleero babadde balina pulaani y'emu. Baleese bakifeesi nga bwe mbagambye wali akamuli ewaffe ku kyalo nga bambadde obukookolo. Kaakati ne waba nkwenanga nti Honorable Namuga nsaba weegendereze wano tulina abakyamu. Tegubamalidde ne baleeta aba-SFC ne babaleeta ewaffe ku kyalo ekamuli mu kalulu k'obwa chairman kengenza okulonda ng'omutuuze. Incidentally bwe nafunye information mu nnyumba ezibaddeawo ne mbaka ennyumba mwe neekwese mwe mbadde. Kaakati bwe bamaze okukola effujjo lyabwe lyonna lyonna lye bakoze ne nvaamu mu kimugunyu mpolampola bakomyewo bakubya abantu emiggo ku kyalo. Era njagala bategeeza abamu ku basharpshooter baabo ababiri basuzewo omuvumu wa kansala gwe bayita Wahabu eyavaako. Gano gonna amawulire nti ate bo bennyini nga bali mu nkambi be babituwa niye ebimu tubyerabiddeko. Ekirungi amaloboozi agamu waliwo amaloboozi ge tulina nga be-exchanginga bo bennyini. So nsaba okubategeeza nsaba okutegeeza eggwanga bw'abaawo ekintuuseeko embiranye eri e Ssembabule yeeyo ya byabufuzi
era nyongera okutegeeza Honorable Hanifa nti bakama abo banagenda okumanya nti gwe kizibu ky'ekibiina kyo oyawudde abantu Essembabule toyagala tuogere wagamba NRM yawanguza ebitundu 8 ku 10 lwaki ozza okubba akalulu k'erosi erosi zonna bazikuwangudde mukozesa ba kifeesi mukubya abantu mukoze fujje Essembabule nyongera okusaba government mugende Essembabule mutasa abantu b'Essembabule tuludde nga twekubira enduulu mwatuuka n'okulowoozesa eggwanga nti Essembabule erabika eri mu nsi ya njawulo so njagala okubategeeza embiranye eriwo kati Essembabule butemu era ajja Hanifa nkubulabula nkubuulira we mbaaka ekituukiddwako gw'osetinga pulaani zo tutemula Essembabule zonna I have the evidence so nsaba okutegeeza eggwanga nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti Essembabule si ya njawulo ku bitundu ebirala balemerera okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okusikiriza abantu baagala ekibiina mwe mubba ssente za PDM mwe mukwata ssente z'abakyala ne muzibba mwe mubba ssente z'abavubuka programu za gavumenti ezituuka mu bantu bwe nagezaako birondoola ntegeeza eggwanga nti zino ssente za muwamusolo buli omu alina ozifuna kati kyekyakuteeka ku bunkenke so nkibategeeza missoni y'olwaleero yonna ebadde yakuntemuliraawo naye bakifeesi era basuzeeyo mu firudi babiri ba sharp shooter so nsaba eggwanga lisule nga litegedde obutemu obuli Essembabule n'embiranye eziriyo n'ebyobufuzi ebiriyo ne gundizo zemulaba saawa eno bate eziriyo za byabufuzi n'abantu butakkiriza nti fenafena tulina okuba mu kisaawe ky'ebyobufuzi niyo Honorable Hanifa nkutegeeza effujjo ly'obadde okola lyonna ekirungi kati obukakafu tubulina okoze effujjo ku bantu ate bwogiranga ngodde eno weebuzaabuza weefuula omulungi ennyo mutwegatteko tubeere ng'ate tuyozaayoza Honorable Mbidde n'omukyala bannange bafunye ezzadde era bannange okuzaalira omusajja omukulukulu okitegera omusajja ng'ategeera omusajja nga wavunaanyizibwa kaakati Honorable Mbidde musajjufu muzibu alinga Frank Gashumba we yali okitegeera kaakati nno ne Honorable Mbidde musanyufu muzibu bambi katubeere ng'ate atumukuwa sebo yuga amina ndabye bifaananyi awo ku mitimbagano emirimu badde okolera ddala bulungi era siisibwa mu maaso kubanga nawasa omwana nga talina linnya naye kati nalese bamuyita maama nyonyozi nze kizibu kizibu kyava ku nze buzibu singa era tanaba kulifuna eri erinnya so n'olwekyo Mukama yeebale ekyamazima ndi musiimu ffe naddala ffe abataloga batalina ddugu twebaza nnyo kuba buli kintu ekirungi tukituukako lwa Mukama yeeyagala mutunuulidde ngeri ekiseera buli ddakiika omaye kakati nze ndi bize nze bwe batuma kakati bwe bagamba nti byenda tenzirukayo nendeeta kakati mpeereza kano noleeta ogambye oli muliivu ndi buliivu kati era banaye bakiraya nti munsaasire mumpemu wiikisi bwakiringa 2 sinyingi ogenda kuba okola kino kutumibwa omwana wabendi oyo yeetaaga kugamba naye n'akolera ddala togenda kutumizaako bakyala gwe tomanyi nti ye bagiyita leba kati kitegeeza akoze ogugwe kakati naye kanzireko abasajja mwe mutuwonoonera abakyala ayagala bwazaala byobadde okola byonna obiveeko ddaawo amannya ago nno gonna gansonga nyonyozi kyeki ndowooza mu Luganda gye bayite munyenye ate munyenye ogimanyi bulungi star shining star ate toyinza girabako misana kitegeeza wejjira eba yeetaagisa nnyo buba bubaddewo obudde nga buzibye ekisooka neereeta ekitangaala ekyokubiri neerabika bulungi ekyokusatu kwegamba wejjira ebeera yeetaagisiza ddala agati awo netumutuumalira eryoluzungu shatsi lya luzungu lwakuba nti liina kyebayita etymology yebeera abatuuliriza yebeera ensibuko y'ekigambo shatsi ya luzungu lya luzungu pronunciation y'Ekinyarwanda mwana wattu lya luzungu pronunciation shatsi naye ate lisibuka mu Lujamani kakati abasajja b'Ebungereza mu mwaka gwa 1956 abajaasi b'Ebungereza be baalisigukulula ate ejamani ne balifuula ery'Olungereza kakati ate bo abajamani liva mu lulyo olw'abalunzi kakati ate naffe tuli mu lulyo lw'abalunzi abakatokalica so ate ne liba nga litegeeza ekintu kwegamba darling sweetheart naye ate nga biba birifaalinga ate ku nte n'obulungi bw'ente
omugaso gw'ente ebirungi ebijjudde ente ffe tetwagala nze ente yange nga nagikuwadde kungu gwe n'osalawo ng'oyagala gitta nze sisobola kubeerawo ng'otta era bwe njirabako nze sisobola kulya nyama so n'olwekyo ffe tugitwala nga muntu kakati ate leero erinnya era mwerisiguka ate so ebintu bya kati mbidde eryo mulimanyi eryo ze ndize kusooka wabadde manyi shats kuteesa nga ndirabamu shats nga ndirabamu pronunciation eyo ngeringa ey'ekinyankole ekinyarwanda bwetyo naye kirabika ndowooza naye bagenda omuzaala baana baali munyenye balindiddwa nnyo balindiddwa n'essanyu awo ng'olimu eri ono baamuwangudde mu kalulu ak'obwa LC1 naye ye yavuddeyo n'akkiriza nti kituufu bamuwangudde naye mbu ye ekyamuleeta mu kalulu akuba nti nno ayogera ensonga ze ng'ayogera ensonga ze oyo eyalondeddwa kubanga mbu yabadde chairman mbwe yalondeddwa abeere ng'akyusaamu nti eyalondeddwa akola ebikolobero bingi katubeere nga tumukuwera munnange ye talina na maziga nnyo ge yakaabye nti oba kyamulumye nnyo kubanga mbu ye kye yali ayagala okuyisaawo kyayisiddwawo era nze nabadde saagala bantu bansimba mabega nayagadde kubeerawo kwasa John amanye kubanga kube neesimbye nabo nga teri amusobola kwogera kaati kiwakola kino bingi nnyo nabyogedde era abamu ne babimanya nga siina bwetaavu bwa kalulu nayagadde kuba nateebereza senga simwesimbako nempanika omukono babadde abawagizi be babadde banzijako mujeeko akazindaalo nena kaneetabemu nsobole okuba nga candidate kati byonna ebibadde mu kulonda bino byonna byolabye ebibaddewo ku ground obikkiriziganya nabyo nti John akawuse buvwa taata John awangudde akalulu era n'abalabi bagamba John awangudde akalulu ewiiki ng'emu gye tukubye amabega Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga mukono gwa Nnyando Yosoferi ogufutubadde Mmengo era ogusanyiza buli kimu kyonna ekiri mu Buganda ng'akolya Mukama Museveni ne munywanyi we Salimu Sale wiiki nga emu emabega Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yategeeza Ssaalonga Mulengejja Wasanya omulundi ogwokusatu nti waayo mpa obuyinza bwange bwe nakuwa era nkusaba emirimu gy'osuubira okukola gikome ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu gikome ku matikkira wulira bulungi nnyo paati y'okubiri etandise Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwasembye ogwokusatu yamwetawuluzaako naye era akyafuuse lukokobe Ssaabasajja Kabaka yawandikiraga Mulengejja n'amugamba njagala owumuze emirimu gyo gy'okola gyonna okumanga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu ku matikkira gange saagala oddemu okukola kintu kyonna kyefaananyiriza kukola mirimu gya Buganda mu Bulange Mmengo olya bulungi nnyo ebbaluwa n'agimuwa ebbaluwa olwagwa mu mikono gya Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga n'akwata essimu ez'omu ngalo n'akubirako mukama we Nnyando Yosoferi ndowooza nga takwata n'amala n'akubira mukama we omulala omusajja omusomaali ow'ekapeeka n'akwata n'amugamba njagala kukulaba waliwo ate ebizoobi Ssaalonga Mulengejja Wasanya nga omusajja kizawovuga omusomaali Salimu Sale amu appointment ng'azambale ku mugongo ng'answa ng'adduka ne fayiro ng'agenda okusinkana Salimu Sale ng'amubuuza olubadde ng'amugamba nange omusajja ampadde ebbaluwa ngambi mpumuze ebikola ng'ennaku z'omwezi 31 ku matikkira gano naye siri wiringi kuvaawo kubanga emirimu gye mwampa okukola egimu sinnagimaliriza Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga ng'ajjayo fayiro z'atannamaliriza mu Buganda wulira bulungi nnyo ng'ajjayo fayiro z'ebintu by'atannamaliriza mu Buganda okudestroyinga on behalf of Museveni ne
Salimu Sale ngazikwanga Salimu Sangwa nti sisobola kuva Mengo ng'emirimu gye mwatumanga gino gitannagwa sigimaliriza. Musajja mukulu Kisawo Vuga Salimu Sale ng'akwata essimu ng'akubira mukulu we Nyande Sofeti Bahabulo ng'amugamba ensonga zino oziwulidde nti ye omusajja mukama wa mugambye asatu mulungu lwakoba okukola Mengo naye andaziwa n'emirimu egimu egitannakolebwa gye twamutuma tetwagala aveyo ng'akola ki nga tannavaawo. Nyandwe ng'akwata essimu ng'akubira Ssaabasajja Kabaka essimu ng'essimu emugamba the person you are trying to call is not available at the moment, please try again. Tanaddamu n'emugamba ekintu kyekimu n'addamu n'emugamba ekintu kyekimu netwala ebbanga ekintu kyekimu olimu n'emugamba gwe tokoye kukubirako ye n'essimu ng'omuntu takuddamu nakati kikyaliwo ekityo akyaganya okukwata essimu olw'ensonga akooyedde ddala naye ng'akasajja katwala fayiro n'emirimu gye katannamaliriza mu Buganda kagitwalira Salimu Sale tekasobola kulwa ki tekasobola kuva Mengo nakati wotwogerera bwobu kubanga kusinzira ku sources zange bano bagamba nti baagala teekawo akavuvumu at least Ssaabasajja Kabaka bamuliira awo. Muno mulimu David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Peter Mayiga n'abalala bali Mengo. Naye nga omulundi ogwokusatu Ssaabasajja Kabaka yamugambye wandiika otegeeze abantu nti emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ejje yakuwokola giweddeyo era olekulidde. Mayiga ekyamunyiizizza n'agenda bugenzi wa mukama we Salimu Sale yasobodde okufuna mukulu we n'amutegeeza ensonga zino ne bagezaako n'okunonya Ssaabasajja Kabaka ku ssimu naye ng'essimu bagamba the person you are calling is not available at the moment, please try again later. Bwe bagikubyeko ennyo ne bagamba mwe temusobola kitegeera nti omuntu gw'okubira tayagala bakwata ne bagiwumuza kati ewali okulera okukombesowane bino bigenza okujja nga ekiri Mengo kitokota si kisaanikire. Tuli mu kubanja Honorable Muwanga Kivumbi mu nkola yonna esoboka naye badde okimanyi nti omusajja y'omusaloga mulengejja abadde nga tava mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi ng'adeddeza mukoomusibe okudeddeza okumanyi ng'adeddeza mukoomusibe amuzze ku sayidi ye sinakindi amu ebijjike mu kifo ky'okugenda okulwanira okulwanira musajja wa Kabaka ono ye yagendanga kudeddeza mukoomusibe omukoomusibe amugamba owaaye ebintu by'omugamba sijja bisobola era sisobola kulya mu bawange kwe wadde okukola ky'oyagala yosaloga mulengejja. I am not seated. I'm pressing every button that facilitates the quick fall of the 7. Naye ogwana guno twagukola oba kyagu twakukola ki Mukama Katonda yasinga okumanya oba twakukola ki bannayuganda nsaba waveeyo munnayuganda agambe kyagu nti we moved on. Eno bwebanga yali ng'oyina relationship katugeze twali mu bufumbo naawe Kyagulanyi fenga bannayuganda katugeze twali mu relationship naawe Kyagulanyi tubadde tusaba otwesonyiwe manya nti relationship ye yaffe naawe yaggwawo kati twamovinga on. Lwaki tumovinga on? Kyagulanyi onyiriridde mu bazungu ovaaki ne bannayuganda. I'm here, I'm pressing the button. Ate no ayina direct translation. No mukulembeze abeera nga translating statements directly naye tanyuma. Mbwali wala anyiga mapesa. Mapesa kigonyiga. Kyagulanyi abantu bagenda mwekizairo nga bayina kye bano. Wano President Museveni we yagenda mu Sweden mu wana atandika okutambula nga meeting abakulembeze ab'enjawulo. Kyagulanyi wagenze otandika kulya micheli nyumba ku nyumba. Meetings ziri maka ga abantu tebaagala bintu byakuba kyalira buli ssaawa. Otuuziza meetings olinga nti kugamba obeera mulumbe buli ssaawa kiki?
Kyagulanyi oli ku meeting abasiyazi omusiyazi talina budde obwo Kyagu. Omusiyazi obudde bw'alina bumu bwakulowooza butya bw'agenda okufuna ebintu ebigonza ebitundu byakozesa ebimuluma ennyo. Tebalina budde. I'm pressing the button. Bannayuganda mugumi. Tewala agenda kuguma because twaguma ne tuguma ne tulinda ne twegayirira ne tukusaba kya bannayuganda abayimirizanda kati bakyalinze tebamanyi kyakuzzaako. Wabaleka wano wabagamba bakanoonye bakalonde simanyi bakole kyere ne bakabala batukokasa banodduka. Ndi eno ndi ogenda kuwaga okomewo Uganda tewali kyogenda kukolawo. Ndaba kati simanyi mulize nacho factors olwomutegeeza mbu jajja bw'oba oliawo n'akutuka. May God forbid. Ne bwakutuka temugenda kufuna bukulembeze ekyo nakibagamba. Byonna bwe bigana nze jeni nyingira ensiko. Bila nyingira ensiko. Kale osanga bali president yayogedde president w'abafu tukusaba omanye nti Uganda ya moving on. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobola obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section.